bw'obanga okyalina w'oli ng'osobola okubaako nekyofuna, please do the rightful thing. Nkubuulira oli akugamba nti ssente tezireeta ssanyu, naye ate nkubuulira obwavu buleeta ennaku nnyingi nnyo okusinga ssente. Trust me, I'm talking out of experience. Obugagga bujja ne stress zaabwo, teriyo straight line. Life is a roller coaster. Leero oli wano, leero oli wali, naye ate obwavu bwo bwayitirira. Therefore bw'oba ofunye omukisa, I call upon you, kola ky'olina okukola. Kwata ssente ziteeke ewatuufu, otuukeko ekiseera nga ssente zo zisobola okukolerera, zisobola okutaasa ebizibu. Abantu bafuuka, naye ssente bw'oba ogirina ng'ogitegese wano teyeefuula. Kyangu nnyo gw'obadde otegeeragana naye enkyokutuuka nga temutegeeragana, naye ssente yo bw'ebaamu bakuddukira. Kasita bakuddukira ng'amagezi gali okyagalina agasobola okwesengejja n'okwekuuma, zisembeze zijja kukuyamba. Do the right thing. Ate kikolere mu budde obutuufu. Nikola yagambye nti no teri kivumo kisinga mu nsi nga okugamba nti mwava ekyo nkimanyi first hand. Nkimanyi first hand kuba nali nkirowoozezzaako. Mbasaba mwekuumire mu kumanya buli omu agezeeko okwetereza wonna w'oli. Tofaayo bw'olaba ebyagundi nga bitambula. Toli musiru waawoli w'oli at that given moment. They are not better than you. They have made it. Naawe oli ku lutalo lwo era osobola okutuukayo. Nze kyenjagala okubajjamu mu nsi, kyembayigirize nnyo ezibwongo. Bw'onaabukwatanga buli kaseera ng'olina by'obusuulasuulamu, olunaku lw'olikeera ku makya n'ogamba nti nkutta obwongo bwange ngenda buprotectinga 100%. By the way, gwe kikole bukozi as a theory. Kigezeeko bugeza 1 week.